Abakulembeze ba district ewakisa abakulembeddwamu ssentebe wa district eno Matia Lwanga sibamativu n'enkola z'ekitongole eky'amazzi wano mu ggwanga ekya National Water and Sewage Corporation kye bagamba nti kiyitiridde okulimba gavumenti ekyetedde bannayuganda bangi okubulwa amazzi amayonjo. Banga poliisi ya gavumenti egamba nti awali National Water gwe tokolawo kakati nebeera nga National Water weeri mu bigambo weeri mu payipu weeri mu taapu naye nga k'amazzi tegakola ki. Okwomulugunya kuno bakoledde ku mukolo gw'okwasa abatuuze ku kyalo Kakunyu ekiri mu ggombolola y'Emmende Nayikonde baweredde omusumba Christopher Nkuusi ng'ayita mu nkola Good Water for Youth ng'eno yatandikibwawo ekkanisa gy'asumba eya Gospel of Life n'ekigendo eky'okuyamba bannayuganda okufuna amazzi. Section tugiyita Jaira Water Project twakasema ezizi luno lubadde lwana mu 8 mu bitundu ebyenjawulo twagende Mukono Mpigi. Ssentebe Bwanika wamu ne ssentebe w'eggombolola y'Emmende Ntume bagamba nti ekitongole ky'ebyamazzi kigenda kisuula payipo mu bitundu ebyenjawulo wabula nga kino kyali kiguumaaza ng'ente ensula ku kyoto. Era baddira ne bateekamu ne infrastructure payipu mweziri taapu mweziri ne bakomaawo ne batema ng'amazzi tegakola ki. Kakati singa basanga ng'akutte siringi 10,000 nga ng'abamu n'adde nkola amazzi ekikunyu nga waliyo National Water sibira luzira. Okwebaza olw'amazzi gano getukoze eki gotubadde. Bano be basinze ne beebaza bannamawulire olw'okutambuzanga amawulire agakwatako bannayuganda. N'okuba messenger oli w'amawulire oba okoze eki. Naye kakati obalaba be batulabisa kakati baatulabisa ku luzzi oba ku mazzi ne tufuna omuzira kisa. Nolwekyo tuwongere okubawagira batulabise nnyo nga pasita bwatulabisizza. Tubaza nnyo aba KSTV olw'embeera gye batubeereddeko ne batufaako nnyo nga buli kye tulajana nga kya community tebatuula. Ye omusumba Nkuusi ategeeza nti Nayikondo ya mulundi gwa 8 ku ezo ze baakagabira abantu ng'annyonnyodde n'ensonga lwaki baavaayo n'enteekateeka eno ng'alaze n'okusoomozebwa kwe basanze. Byonna gavumenti egenda bikola bwe tuba twagala tutya kubanga ne mmaka ewaffe waliyo ebintu ebitulema waliyo ebintu ebisobola okubanga bitulema ebirimu okutuukiriza kati gwogamba otya nti gavumenti bulamu enaalingiza nekola butyo naye bwaba bitongole nga bino tusobola okuyambako mu bitundu ebimu nga bino era kyekino kye tukola. Amyuka ssentebe w'eggombolola nga ye Ssemujju n'abakulembeze abalala basimye omusumba Nkuusi nga kino kisanyudde n'abalala okuva mu ddiini ez'enjawulo ne basuubiza okuwaayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo. Nnyongera okwebaza musumba Nkuusi Christopher kubanga osanga ssente ezo yanisute n'aziwa abaana be waka ne balya betula mu gavumenti bwekola nasite n'azigabira oba abakyala oba baani nasite n'azirabiriramu oba bamuleku oba ki naye oluvannyuma lw'okulaba amawulire yagamba nja kuvayo nyamba abantu baawa Kakunyu. Ffe tetukirina magero ge twafunye tujja kweyongera era n'okugira tukyerowooza osanga tujja zijja. Bano era basiimye omutandisi w'omukuto gwa KSTV omusumba Solomon Mwesige n'ekitongole ky'amawulire aga leero kye bagamba nti kibayambye nnyo okutambuza amawulire agakwata ku kitundu kyabwe kiviiriddeko enkulaakulana. Bw'anaasunda nga Bakola amazzi ne gajja gy'emikisa musumba Nkuusi yagenda okufuna gy'emikisa KSTV gyegenda okufuna tujja kuba tumanyi buli bw'anaasunda nga bati ngagamba Mukama yeebale ku lwa musumba Solomon Mwesige ne KSTV bw'anaasunda bw'ati ng'agamba nti Mukama Katonda yeebale olw'omusumba Christopher Nkuusi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.